Nga Vipers yakamala okwesoga oluzannya olw'akamalirizo oluvannyuma lw'okuwandula mu ttiimu ya poliisi mu mpaka za Uganda Cup ku goals 2 ku bwereere n'olunaku olw'enkya empaka zino zaakuddamu okubumbujja era nga ttiimu ya Express baakwambalaga ne ttiimu ya Bull ku kisaawe ekya Njeru Technical Center. Express abatendekebwa Wasobusa omupiira gwe baasembyeyo okuzannya baawanduddwa El Melik ya Sudan mu mpaka eza CAF Champions League era ng'omupiira guno gwakubayamba nnyo okusobola okukomyawo emitima gy'Abawagizi mu nteeko. Omutendesi kooki wa Wasobusa wa Team Express agamba nti abazannyi be bali mu mbeera nnungi era beeteefuteefu okwambalagana ne Bull olunaku olw'enkya. Tulina bye twayize mu Champions League bye tusuubira ebirungi twagala okulaba nga tubikola ne mu League ne mu Stanbic Cup. Abavubuka bali bulungi tuzze ne tutraininga tusuubira enkya okulaba nga twongera ku success yaffe n'okumotivatinga n'abawagizi baffe kusigala nga tebaweddeemu maanyi okulaba nga tuwangula omupiira ogwo. Ttiimu ya Bull etendekebwa omutendesi Alexis Sabirye era ng'ono agamba nti mumativu n'abazannyi be yasigaza newankubadde nga abasinga baatambulamu naye wakozesa abazannyi abato abavudde mu mmererezo ya ttiimu eno okwanganga ttiimu ya Express era beeteefuteefu okugiyisa obubi sinakindi n'okugiwandula mu mpaka zino. So tugenda kuzanyisa kitundu kino ekisinga obungi kigenda kuba ky'abaana bato abava mu ttiimu ento lwansonga nti bakkirizibwa okuzannya olw'okuba sizoni ewedde babaddewo. Tusuubira okuba nti tulinamu abaana abasobola okutuwa omupiira ogunyuma era nkakasa nti abantu bajja kunyumira omupiira. Tunulidde ekikopo kino ng'ekigenda okunyamba okutegeka ttiimu gyenkuza gyensuubira okuba nti egenda kuzannya kuvuganya si kuzannya si kwetabamu kuba ebisinga Bull ebadde yeetabamu bwetabi. Omupiira guno gwakuzannyibwa olunaku olw'enkya ku ssaawa 9:30 ez'emisana era ng'anaawangula ku ttiimu zombi wakwesoga oluzannya olw'akamalirizo gy'anaasinkana ttiimu ya Vipers Sports Club eyamaze dda okwesoga oluzannya luno.